Yali omuloodi w'ekibuga Kampala omukulembeze w'ekibiina ki People's Front for Freedom Ssaalongo Erias Lukwago akwatiddwa enkya ya leero okuva mu maka ge Lubaga n'atwalibwa mu kifo ekibadde tekinnamanyibwa. Ono okusooka ataddeyo obubaka ku mikutu gye gimugatta bantu ng'alaajana ku mmotoka za drone 2 nga we zibadde zisazeeko amaka ge. Medali Lubega Sseggona munnamateeka akola ne Lukwago avumiridde ekikoleddwa ng'agamba nti Lukwago omu ku bantu abakulu mu ggwanga gwe basobola okuwandiikira nga balina ensonga emwetaaza mu kifo ky'okumuwamba obuwambi. Omuntu ali ku leve eno bw'oba omwetaaga omuyita ku poliisi. Fetuseeko eri omwogezi wa poliisi agambye talina kyamanyi. N'olwekyo we treat it as a case of kidnap. Waliwo omusango gwe bayita kidnap with intent to murder. So tugenda ku reportinga ku poliisi. We tuba tutandikira okunoonya. Tetujja kusaggula nsiko kubanga tabuze bubuzi. Awambiddwa kuva mu maka ge. Onira ayogedde ku bubaka obuteekeddwa ku mukutu gw'omuduumizi w'eggye ly'eggwanga Gen. Muhoozi Kainerugaba ogwa X obubadde bulaga nti ono alabika y'amulina. Tulabye tweet egambibwa okubeera eya Muhoozi Kainerugaba ng'egamba nti bamulina. They are holding the full. Bagay we are keeping the full pictures to follow. Tetwagala ze sinnaba kukkiriza nti tweet ye ntuufu kubanga ya kigwagwa tosuubira CDF kugifulumya. Baba abamufulumiza baba gimutaddeko tetunaba kukkiriza. Newankubadde ng'ekituufu ekiviiriddeko Lukwago okukwatibwa kibadde tekinnamanyibwa, Sseggona ateebereza okuba nti omusango gwa Dr. Kizza Besigye ono gwawoza y'ensonga. Era okutusabira nga nammwe bwe mwesabira. Kubanga kirabika buli muntu ajja kutonnyeza ku zziga. Waliwo n'abateebereza nti omusango gwa Dr. Kizza Besigye munnaffe gwawoza ennaku zino guyinza okuba gwe guvuddeko emberebezi kubanga gwafunyemu ebirungo ebijja ebyokubaako Dr. Besigye baawaabira okutyoboola eddembe lye nga mbo mwe muli omuduumizi w'amagye omukulu Muhoozi Kainerugaba. Naalongo Lukwago alambuludde engeri abasajja abaatutte bbaawe bwe baamenye ssengengo okutuuka mu kisenge gy'abadde bamale bamutwale nga biwala ttaka. Nebasooka ne beeforcinga awo ne bayingira ekisenge bagenze ne bamenya oluggi. Kati ffenna tukyatiddemu tusaba Mukama atuyambe. Basoose kukebera mmotoka ya mami wange nga bagikebera oba mwale. Kati basanze nga taliimu ne babaleka ne bagendako. Kati twazuukuse Lord Mayor abadde alina wagenda okgenda baadde balina interview. Bamusobola abadde agenda agamba twagala okuzaawo enkola y'amateeka. Kati ate guuni bulijjo tuzikubulira nga zikutta abantu abalala. Kati ate era ziyongedde okukwata abalala. Ssekamo wa poliisi mu ggwanga ACP Kituma Lusoka agambye nti ebyokukwatibwa kw'ono babadde tebannabimanyaako. Honorable Erias Lukwago sikiyinaako bwino so nyinza obutakyogerako kati naye bwe naaba nfunye amawulire agamukwatako tuyinza okukyogerako. Kyambadde Shadrack Joshua yakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire.